Katemba abeegattira mu kibiina kya National Music Federation olunaku olwaleero lwe balese ekiwandiiko kyabwe mu lukiiko olukulu lw'eggwanga nga baagala gavumenti eteeke mu nkola etteeka erya copyright law. Bano badde bakulembeddwamu atwala ekibiina kyabwe Eddie Musuuza era ng'ekiwandiiko kino akubiza paalamenti alagidde omubaka w'abavubuka omukyala Fiona Nyamutoro asomye ekiwandiiko kino mu bujjuvu. Right Honourable Speaker, imposition of a copy levy on devices used in reproduction of copyright protected works to be shared equally between government and holders of copyrights and neighbouring right. Wabaddewo okukyamuka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Speaker batuuse okumenya amannya g'abayimbi omu ku omu era nga n'abaka ba paalamenti abamu abasajja balabiddwa nga bavudde mu mbeera nga batuuse n'okusaba obunamba. Fred Sebata, our historical. Right Honourable Speaker, the Honourable Chemasweta has requested that I start off by requesting you to allow him see off Shiba as she's leaving. I think what is important is for us to give an opportunity to Shiba to first see who Chemasweta is before we. So Chemasweta, you can come in. Mu bye basabye baagala bannannyini mikutu singa oli agenda maaso nakuba oluyimba lwe nga tafunye lukusa abe nga atanzibwa obukadde 5. Abayimbi era mu kiwandiiko kino baagala ne kampuni ez'empuliziganya ezigenda maaso n'okwesa ennyimba zaabwe ng'obuyimba babe nga nazo zisasula ensimbi kubanga bagamba nti bafiirwa kinene. Naye ng'ate abamu ku baka ba paalamenti batunidde omu ku bwayiro obusabiddwa nga obutali bwangu okutanza bannannyini mikutu ssente zino. The media houses are promoting them and they also have to meet a cost to the media houses. So I am sure when eventually the matter comes, Parliament, the relevant committees have to put it in perspective to ensure that the law is balanced. Wabula amyuka ssaabawolereza gavumenti Jackson Kavuuzi ategeeza nga gavumenti bwegenda okuddayo okwetegereza etteeka lino kubanga mulimu ebirumira ebitonotono. Wabaddewo omubaka we paalamenti Kayemba Solo ase naye ku birenduulu mu paalamenti n'ategeeza nga waliwo omubaka munaabo okuva e Mawokota Hillary Kiyaga bwe yali yagenda maaso n'okuleeta ekiwandiiko ng'agenda okunoonyeza ku tteeka lino kyokka libadde terinaba kusomwa. The Uganda Law Reform Commission took it over. We are now approaching 1.5 years. We haven't got any feedback from them. So my prayer is the Attorney General's office handling this should speed up and expertise. I want the Committee on ICT to handle and report back to this House within 30 days. Our chambers have been working on this law, but we welcome the petition. We shall work with the committee and see how to improve it and accommodate their interests. Ensonga eno katusooke tugendeko mu ICT speaker gyatusindise then nga bwe tukwataganira ne Attorney General we feel like buli kimu kigenda kutambula bulungi kubanga speaker akiwadde ennaku 30 so ekyo kituweera ddala essuubi ery'amaanyi. Ffe tukuŋŋaanidde mu kifo kimu kumpi myezi 7 kati tunoonya kintu kimu kutereeza mulimu gwaffe so Mukama atuyambe leero Parliament ne